abali ku mabirizi abo products mbabuuzaako mugamba muti akansubire muli bulungi nagamba buli wondaba waneeno omanya nzize ate nzize nakapya kuluno nzijiridde abaana bawala abatamanyi kusikira bangi mumpeereza nnyo message senga nsikiniraamu senga basikina batya nga balina omusajja senga nze sibimanyi sibuwirangako neebaka bweba sinembeeraawo nkola ntya mukwano okusikina kutambulira wamu n'okuwooma bwe weebaka bwoti n'ogwawo ng'omulambo omusajja wattu ne yeefaako nga gwe tolina kyokola tolina ddoboozi likuvaamu tonyoola kiwato tolina nekimu tolina sayini eraga nti n'okola ki onyumirwa kitegeeza towooma beera creative nti omusajja bw'abazze kyowulira essaawa eyo ky'oba oyogera bw'oba owulira nti n'onyumirwa era vaamu amaloboozi agalaga nti n'okola ki onyumirwa bw'oba owulira nti n'obikuluma vaamu amaloboozi agalaga nti n'obikola ki bikuluma nereka kubeera awo okutunula butunuzi bwebake bwebasi ng'olinga ali awo atamanyi kigenda mu maaso oba oluusi baabikukase bukasi nti baakujja eri ne bagamba gundi jangu oweeko omwami ono nanti aludde okuzina kati jangu okole ki omuweeko baba tebaabikase gwe kennyini weegendeddeyo ng'oyagala n'ogamba kanyambale kana akapale akawaiti kajja sanyusa omwami wange lwaki ofaayo nnyo kapale nga ne wala eri woogenda okulaga tolina n'ekimu ky'ogenda kukola akapale kambale naye manya akapale ako kagenderako okusikina kagenderako ebigambo ebirungi okitegedde mukwano gwange ndaba nabagamba mugenda yiga ebintu bingi nnyo gwe kyoba okola subscribinga ate osharinge ogambe munno nti omanyi we basikina omanyi we baanirizaamu omusajja oba wajja omutunula butunizibwa ati ssebo ne yeefaako ogenda n'omuleka gw'amanyi musajja wati oluusi alina ensonyi nawe kenyi tolina n'ekimu ky'omanyi naye kati gwe bw'oba osobola okwogera ng'osobola okugamba nti munnange nsanyusa okukulaba waliriddawa nga nkwesunze tandikira wano oba kacayi kaakano kola ki nywako kitegeeza gwe bw'ona oyogera ebyo ebigambo naye ogenda muwa mulaalo agambe bannange omukyalo ono mwagala nnyo atandike kukola ki kukusundira asunda atuuke nakweta switi wange kawoomera oba omuyiiya wange oyo amanya gagenda okuwa muyiiya kawoomera wange amanyi ebyange gwe byonna mu byonna wange okitegeera agamanya gagenda okuwa agambe bannaaye omukyalo ono mwagala nnyo nga buli wajja abeera agenda banyumiza nze nina girlfriend oluusi batandike n'omugamba lekera otunyumiza ebiboozi by'omukazi yakulinnya ku bwongo naye justing omutabula waneeno bw'atuuka ekiwato ng'okinyoola bulungi nnyo omwaniriza bulungi nnyo ovaamu amaloboozi agalaga nti nnoonyumirwa kagamba ebintu byo nga biri very very good well okitegeera so gwe omukyala ali eyo omusajja bw'oba oli naye tomutunuulira butunuulizi sikinako munnange sikina kuno okusikina kugenderawo muno okukola ki n'okuwooma bw'otwasikine towoomye bagenda nga kino ekikazi tekiwooma ekyo ekiwola mukirwa kubeera nakabina kiri bwe kiti kati n'obeere nga tewasika ojja kuguwulira gujja bagira ojja kuguwulira ate ogende ogwe kuolinga abitegeera bulungi nnyo ojja kiwulira ajja tambula ng'ayogera ng'akulaalaasa ensi yonna so nga wakusanga ebintu byo birikkiriya walla ajja gendayo akawalako munnange nze kansanyusa kaliwe kati newe temukakwatako kyekagala kakole ki bakawe naye nga jesse eri paati wagizannya bulungi omusajja bw'oba osazeewo okumweyambulira buli kimu kyonna kyonna kimuwe oba akutte ku bbeere oba akutte mu mugongo oba akutte wonna wonna waakutte omubiri obeera wakoze eki wagumwadde kitegeeza gugwe wamwewadde ekyo kyetuyita okwagala omuntu nti omwagadde n'omweyanjuliza yenna ku mitundu bye ebyomubiri tewali kitundu kyakola kikyatamanyi ne woba oyina akasundo nga kali kubuwala agenda kalaba bwakuba nti bebi vaayo janguko waneero tambule mu wooti bye bimusanyusa bikole bw'otabikole bagenda kukulekawo nze nkubuulira anti byokola byayagala tobikola
ajja funa ya mukolera ebimusanyisa agambe nze kangende noona ate oba kiri kifala nkigamba tekikola ki tekiwulira yiga okusikina omukyala ayaniriza omusajja olina obugambo obuli swiiti okitegeera mukwano so ebintu ebyo bikwate beera muyonjo yambala katiiti omwami ogambye yimu kontambulire mu ng'oyina kawesiti kalabika bulungi bw'oba oyina amakudde gasale obeere ng'olabikira bulungi omwami wo oyambale akatiiti nga kalimule kalina bukalazi obushayininga nga bulungi omwami akutunulirako agambe wow kiki kino kyendaba sembera wano nonkwateko agambe n'ogamba oba ndoota naye nga just akatiiti kali kalina engeri gye kakoze eki gye kamugjeyo abasinga mugamba byadda naye munnaye obutiiti bwakomyewo ate bulungi nnyo obutukyamulira awo obukyamula naddala ng'omanyonyola ekiwatwe kigenda kyenyogootola bwekiti okitegeera omusajja bibeera bikola ki bimunyumira bulungi bw'atamanyi katiiti jangu nkakuwe ate nga kawange bulungi mumanyi kibi bateeka mu butiiti bw'oba tobimanyi noonya nkubuuye munnange nti akatiiti bakateekamu kino abamu temumanyi na nkumbi nagamba nze enkumbi sibimanyi simanyi webakozesa webabikozesa noonya byonna byonna nja kukola ki nja bigamba nti munnaaye enkumbi okola bw'oti eno ogiteeka wano ne weebakako bw'ogiteeka wano bagenda okukuzinya eno ogenda gisiimuuza mwami wo n'ogenda kukola bw'oti okitegeera byonna byonna n'okola ki n'obeera ng'obitegeera bulungi nnyo weekumire ku Mabirizi Herbal Products ebintu byonna byonna ojja kuba oyiga ngenda mbasunirako mpola mpola naye gye binaggwera nga topiki yonna yonna nkoze eki ngiwunzise nze Senga Mabirizi owa Mabirizi Herbal Products nabagamba tukukolera ebintu bingi nnyo omukyalo oyagala akamuweebwa oli eyo gwe buwala yakusala bakuzinira bwereere ngajja yagitundamu yagigunyamu n'agenda maama byagaana jangu nkulage engeri gye bakikolamu oleme kusalwa ne wobeera ewaka nga buli kimu omusajja akola ki asunda ng'akuwa mukitegeera ng'asunda ng'akuwa labirira buwalayo giteekemu buli kirungo kyonna ojja kulaba ebirungi bijja kuba bijja byeyuna bikweyunira oli nti oli kiriya naye ate tekitegeeza nti nno bw'oba ogirunze eteredde bulungi genda ng'ogigabira buli omu ogimansemanse giwooyo asaanidde nti munnaaye gundi yamanye enkuba gyagikubamu yamanye akola bw'ati gwe gimuwe bw'oba ogirungira buli kimu kyonna kyonna kikole kimukolere mbagala nnyo nze Senga Mabirizi nsangibwa ku Majestic Plaza level 2 number 14 jojo okunsanga ate Bulenga Nakabugo Sentema Road jojo okunsanga namba y'essimu yange eri 0704737114 ojja kuba onkubirako ombuulire buzibu ki bw'oyina amazzi gaagaana bakuzino kalabuka ne bikuluma n'obaera nga gwe baleepinze nga bakutte bukwasi tonga tete bakutte wagenzeeyo ng'oyagala naye ng'amazzi temukola ki temuli omusajja n'akikiita n'akola ki naye nga teri wadde akakola ki akaniggusa n'agamba genda onaabeko genda otawaazeeko bwe tunaafuna ku mazzi n'ogatawaza nagwo ne gakola ki ne gakala lwaki oswala bw'otyo lwaki weeteekamu oyo tuluba jangu nkuwa eddagala ojja kuba ng'okola ki ng'oterera bulungi mubeere bulungi mbaagala nnyo mmweraba tewerabira okusharinga ate n'okusubscribinga